Olekayo nnyo mukuumulamu okwo nkyali sava kini mayanja Delta TV tukole totuuza bwongo ebintu ebiwulidde olwaleero menta byali nabyo biri mu kalicha omuwandiisi omu MB Nsimbi bwali awandiika mu kitabo ky'amannya amaganda n'ennono zaago yagamba abaddugavu baalemererwa okwawula empisa zaabwe embi n'ennungi ate n'ez'omuzungu ze yajja nazo tebaasosolamu bibi na birungi byonna baabitwalira wamu ebyabwe baabisuula lumu nti bwa byonna bifu tebajjamu kirungi ne baaniriza eby'omuzungu byonna nti byo birungi obuwangwa bwabwe ne butankalaniraawo ne babula. Kakati omugenzi Nsimbi alina ekitabo kyawandiika ekitereeza kalicha entuufu. Aye kati olwo yali awandiika amannya amaganda ng'akulaga obuwangwa bw'amannya bwe butambula. Bwe twalowolezanga nti kiva e Bulaaya kye kirungi kyokka. Naga nedda amannya gano gemuga nti si mannya twalina ensonga lwaki twagaba tuumanga n'ensonga n'azirambika. Olwaleero singa abadde egindi enkumba ku university olabye buli kika nga kikola omulimu kyoleka omulimu gwakyo mu maaso ga Ssaabasajja abakongozi ne bakongojja bano balina bakola emirimu egyo giri mu kalicha yaabwe mu buwangwa bwe ku Ssaabasajja kati ne balaga nti Nsimbi yakyogera mu kitabo kye n'alambika buli kika bwe kinotambula n'okwemanya obulungi onokuma Buganda. Eyo point eyo nkulu nnyo nti waliyo ebintu ebyali byetwasula ate nga byali birungi ne wabeerawo ebintu byetwafuna nga waliwo ebirungi ate n'ebibi kati ate byonna ne tubigatta. Kakati ky'oba olaba tulina okustimulayininga okulaba nti tutwala ebirungi ne tubigatta ne tukola nnyo kalicha naye ng'erimu ekifirika kakati wateekwa okubeerayo ky'oba olaba kati nga kingdoms oba nga like mu Uganda we have the National Planning Authority. Nze gye ndabanga eyinza otuyamba okufine tuninga a new Ugandan culture with a new direction. Eve muzine eziriwo ezimbemu ekyawamu ekiyinza otugatta beyond religion, beyond tribe. Because bwe tuba tetwegendereza kino nkyogera. One time Uganda eyinza okulandinga into a religious war. Nga twekuba abasiraamu ba Seventh Day ba Christian ne weebuuza nti noba zino eddiini zajja zitya, are they part of our origin oba zajja buzzi? Ne oyinza okusanga kati nga bw'olabanga mu Nigeria aba Christians n'aba Muslims beekuba. Omugenyi wa Ssaabasajja zava Sultani wa Sokoto Muhammad Saad Abubakar wa Northern Nigeria mu bali abafulani ate yali president wa Nigeria Goodluck Ebere yali ava eno mu South yali abayibo Nigeria abayibo Bakinuwa Achebe bo bali mu South. Kati abeeno boogera Luzungu abali mu Luwarabu bali baga nti tulikiriza muzikiza ya Sharia law. Kati okiraba ekyo nkyagala okiddamu nti bwe tutegendereza if we don't define a clear Ugandan culture tujja ku ending up nga tuli mu ntalo z'amadiini oba mu ntalo z'amatribe. Ate nga nagamba wano nti no bw'obeera omukyoli oba omunyankole oba omujapu tewakola application okubeera omukiga oba omunyankole you just ended up like that. So to creating a culture, etuyamba as Ugandans to have a clear culture beyond tribe, beyond religion. Nga twekalanga na Uganda. Tulina okulaba ebintu bye baatuleetamu ebiyinza otuleetera okwawukana. Ate ne bitulemesa okulaakulana. Ebitugana okulaakulana. Tubite. Kyova olaba nze basically speaking I'm beyond religion and tribe. Tribe is good. Tribe is good for my identity. Chikulu nnyo. Okumanya nti oli Muganda. Ate ne gyenva. Naye saagala muntu kubeera awo n'agamba mbu ono tomwagala kubanga mukiga oba ono mukyoli. Ne wali ate abantu nga they talk like the way I talk but inside they practice differently.
nga kyayogera si kyakola nga is so much inside him or herself within your tribe. Kati oyinza okubeeraawo oba n'ogamba nze ndi wa tribe olwokuba musebeyi nga talumirirwa muteeso talumirirwa musoga ye yerowooza naye nga kuno agamba kale Uganda yonna tujaagala naye nga abasebeyi baateekawo ate nga abasebeyi abamu they are not in the right place obwongo tebukutambuza ekintu okuvuga eggwanga. Kati oba olaba tuyina if we want to use culture okulaakulana tulina okujjamu ebintu ebirungi ebitutwala mu maaso because what is the challenge of building a nation on tribal and religious issues era bituuka ekiseera bano ne bisasika n'ebintu byonna bye mukoze. Look at what is happening in Syria. I have not so much analyzed this. Si kirowoozezaako nti oba it is tribe. Naye ekiri e Syria beekubye ebizimbe byonna kalina zonna ne ziriggwa ku ttaka. Ajuzi bakuba ambasada wa Buturuki ne bamutira mu Iraq. Naye ng'ekizibu kiki abashiya bakubagana n'abasunni. By the way kirimu n'eddiini. Kakati tugamba mu culture yaffe abanaatuyamba okustreamlininga ebintu ebijjo tuyimirizaawo nga Uganda nga tuli wamu nga tweyagala mulembe kuki ku mulembe. Ekyo kintu kikulu nnyo bwe tuba tuli bakumuvinga redefining our culture. Ensi zonna redefining those which have redefined eziraze culture zaazo mu bulambulukufu zikulaakulanye. So kali tage biritu economics tubyerabire. The end will justify the means. Tubiveko tuweko ne means ezaffe. Kati eyo culture ogimanye eyo, that is a political culture. Economics end justifies the means. Omanye yawandika akataba Hanson baba mita Machiavelli inakawandika the book is called The Prince. The end justifies the means. Kati era politician bakasoma this is a politician no muntu yenna osobola okukasoma kubanga kagamba abantu boba dividing ne babeera divided gwe ng'oyitawo kati abamba kikozesa naye bwe abakulakulanya ggwanga tulonde ebitutwala bulungi maaso bibere defined tumanye nti kino kye tukola nga bannayuganda. Oba omuntu awandikayo akatabo the new Ugandan culture redefining a Ugandan culture. Nati bwe wetegereza Ugandan culture fenna tulina ebifaanagana. Actual African culture. Mostly Kojeko Arab, like in Morocco. Bwe bwonyumya nti nno mwine endowooze oba batugeze nti oba Abaganda balina endowooza bweti ku baana abawala. Bwe genda osoma Song of Lawina akoti biteeke ojja kulaba ng'akunnyonnyola ng'akulaga nti ne Lawino yawuliranga yali munakuwavu olwa kalecha y'okugirinnyirira nga okyoluba alowooza nti eby'abazungu ebituufu. Nga naawe bw'olumwa asambirira ekikyo obanga bw'onalumwa ng'olyaga nti tebutunyumiza nteeza mwe ne mulunda nammwe mwe kalicha yaffe yakulunda embeera zaffe tuli bazimbi tulima tukola ebintu. Kati omanyi kye kitegeeza ky'oyogera kati tulina okunoonya mu buli tribe cultural traits ez'omutawaana tufune ebitugatta tuzimbe Uganda eri very competitive. Kati nkugambye nations ezirina culture eziri strong ezirina empisa ethics zatandikirawo ne zibeera more innovative and more inventive and they are more successful. Look at nga Japan. Japan culture yaabwe nagamba culture ya Japan bwe banyiiga olunaku olwasembe mu 1985 okasaba kuba bomu ne banyiiga. Naye balina culture yaabwe era mu Japan bwagira bwati. Actually one key value ey'omu Japan is trust. Besigwa era nkugambye edda omu Japan obedanga mu Uganda omufirika tanagendayo mu Nigeria ng'oleka eryenvu ku kkubo mu kibbo n'owandiikako siringi 2 jamu eryenvu oteekemu sente. Nakubakangamba kalizaire Kongo. Ate kakongo kakutiisa nti likwate kolabe. Olijjawo ne bw'otatekawo sente zikukima. Naye eri naye bw'osanga bwali bwesigwa. Era ne bizinensi zaabwe bw'oba toyina sente actually n'abayindi bakiina if you don't have money nga toyina sente
twegatanga ba brother ntukuwola sente byaffe bya mu tempo bya Buddha akulaba akafaananyi ka Buddha kakulaba ne tukuwa obukadde 10 n'obu tambuza business okudiza sente ze Buddha akulaba olina okubiza sente zaffe era ne sife tukunoonya ujja kuzireeta eyo kalicha obwesigwa ne kakati eyaffe yali diluted kati owulira key cultural values etuyina nfunirawa eyo giraba for God and my stomach endowooza etandise ogenda ng'ekyuka business ya kitaawo go wagitandika olakubuuza ebigambo ebyo olafuubanira omulabe nga mutambula ate oyagala byakitaawo kati olaba they are bringing in a new cultural dimension etasobola tutwala mu maaso because manya twagamba ensi zonna ezikulaakulana abantu bakola ebintu n'omutima gumu era abantu abakulaakulanye they focus ne bakola ekintu n'omutima gumu tebafaayo kati recently babadde President Museveni yabadde ayogera ku bagenero bano abaritayarinze n'agamba mbeebaza kubanga mwasacrificinga ne muweebwa obusente butono naye ne mukuuma ensi okiraba ekintu ng'ekyo eyo value nene it is a value actually it is a modern value which can serve our nation yo lwaki lwalero njogera nnyo oluzungu nkola mpya mpisa mpya eyokuweereza eggwanga yaffe nga weewaayo eya patriotism eyo nnungi nnyo nga osoosa Uganda mass okusinga tribe okusinga amakaago oba eddiini okiraba nga kyekisooka kwegamba n'ogamba ensi yaffe ezimbiddwa ku patriotism ensi nga India ogitunuulira bwoti naye developinze ku culture yaayo Japan culture yaayo China culture yaayo batandise ku developinga amasowaani ne baga developinga ne bagenda batandika kubumba eddanga ebbumba ng'eryaffe ne bongera okuinnovatinga kati amasowaani gaabwe ne gali ensi yonna era nagamba wano one of the prototype ey'omu China kubumba bikopo ebyo kati abutwala mu nsi yonna eyo kyebawa naye nga kyava ku kalica yaabwe ate nga bakozi ate nga kabiri ngano double happiness kabanga China kati tufune obwaffe prototype obubirito ababubirito abayindi babukola nawe osobola okukatandika n'okakola so kati tugamba tulina okuredefininga culture because bwe tulidefininga awe tujja okufuna empisa empya olaba bino bagamba Ministry of Ethics si byakwogera bwogezi Minister Lokodo wateekwa okubeerawo guidance aveeyo n'ebirambikiddwa actually bwe tubanga tuli serious tulina okukolawo neke national cultural conference va ku ya Rolex va ku ya Miss Kavi tukole national cultural conference nga kusomesa bannayuganda oba kutandika kufuna ba intellectual okunyonnyola ebintu bye tulina okufocusinga on nga bannayuganda tuzimbe tukole document because any country which is to develop erina okubeera ne cultural direction cultural identity kuba tulabira nti obuwangwa waffe bwe tulina okufubutuka okugenda maaso obutwawula ku balala era kyova olaba in the education curriculum mu byenjigiriza gwe wali weebuuzizaako lwaki bagamba nti abaana baddeyo bayiga basomere mu lulimi lwabwe ennansi kubanga bw'oba tomanyi kinyeebwa ng'okyali muto n'okula ng'omutwe gwe gulimu ground nuts concept yo ey'ekinyeebwa teri genuine tenyikidde waliwo nasanga abuuza munne alabye kasonya nga oyo sogamu okiraba olina okulaba n'okisimba kasooli gwe basiiba akawunga ke balya ku ssomero naye oba tomanyi concept ya nte oba kati omunyankolo gye wajjanga gaaju
tomanyi sina tomanyi gaji tomanyi bitojo obiraba mu bifaananyi olya nnyama olowooza ente eri mu firiji naye omusajja eyalunda gaaju agiraba ng'ezaala agikama amata n'alaba engeri gyesimbamu ayina a lot of knowledge actually ategeera n'olulimi lwayo kati oyo abeera so much conscientized okitegeera tuyina okuddayo kwera identity twerambike kati abantu abamu ogenda okulaba batuteeka ku level ndala recently twali tudiscussinga eyo mu fora ez'aba intellectuals eyo nga Uganda Management Institute nga bagamba tetuyina gye tulaga nga like nga tulaba firimu za Hollywood kubanga firimu ezo omuntu balina engeri gye bazikolamu ne zibeera ng'obwongo bubeera diluted tubeeraawo kati bazanya firimu bazanya olutalo lwe Vietnam nga baluzanya mu firimu baalukuba Vietnam ne baluwangula nga balukubira mu firimu kulaga mu Vietnam talina magezi ye buli ekagwe batta kati olaba ekiri mu Uganda kati ate omuyindi ayingiddewo ntwetana bina Nigeria byatuwamba kati omuyindi yayingizayo mu Filipino soma biki kati guzannyo obwo kati kyolaba kyobeera kati batuyingizaamu kalicha yaabwe batukyusa tugamba Yugawood muliwa Yugawood muliwa Nickelodeon gye muleeta mumanyi ekiri mu Nickelodeon nti oluusi balaga abantu nga bafaanagana nga bafumbiddwa bamukwano bazanya bizanye naffe tuzanye ebyaffe byaba lwaki tetufunayo Yugawood ejjayo kalicha yaffe waliwo wano Wakaliwood simanya Wakaliwood anti katusuubira abamanyi abo aba sinema oba Wakaliwood ne twagala abantu abali original when you are not original nga toli ku roots you cannot be innovative kati olaba eno program tosobola gikola ng'ogenda kusoma mu bitabo ngogera kuyiya biyiya otekwa okuba ng'olina kyewavaamu nekyoyiseemu nekyolaba negyolaga ekira gye kikutwala awo Katonda akuwa inspiration okulaba nti obwongo buli kaseera bufuna ekipya ekitwala abantu mu maaso kati bano Wakaliwood Yugawood bw'oba ogoberera bifirimu bya bulijjo nga totuulangako wansi kufubutuka ogamba kalicha yaffe biki ebikulu tekijja kugenda mu maaso tojja nakwera inspiration mwabazanya firimu zaffe zino ne mutuzanyira bali bazanya firimu ya Yesu neetambula ensi yonna mu buwangwa bw'Abayudaaya kakati ffe lwaki temutuzanyirayo firimu ya Nambi n'ekintu etujja wansi eri ewaffe kati eyo firimu ate waliyo ne firimu endala eyinza okugamba the death of Uganda matters nekuba ensi yonna naye nga mugitaddemu obwongo ne mugizimba waliyo firimu wano gye tutalaba ezirabibwa first class people abantu abamu wano ngero balaba bali mu firimu ezo eza Yugawood bevuma bwevumi mulaba amaaso firimu ziri mulaavu tezijjayo mulaavu tuveemu tukkeko wansi ntera okuba ekyokulabirako ne mbagamba nti singa otunuulira firimu ez'Abanigeria ezawamba wano zazanyira mu ddogo yali kalicha yaabwe mu kalicha yaabwe ey'eddogologo bwe baasituka kati kalicha oli n'addira kiini n'afubutuka mu bwati n'amuyingiza mu ccupa nogamba n'amala nagufuuka omuzimu kakati olaba nti nno eyo firimu ereeta obulogologo kakati sometimes tulina okunoonya positive attributes of culture eziyinza okututwala ate ku level ki endala ezitatussa kakati ebintu nga medicine kati nga dance and drama olaba dance and drama engeri gyakyusiza Uganda abaana abakuba omuziki badidde Oluganda ne baluteekamu music ne bakola sente kati byebyo ebifubutuka mu culture ebiyinza okukulaakulanya ensi ne byetugaba mu nsi endala waliwo yakubye oluyimba nonya maziki
noonya mazike sinaluwulira naye nduwulira kakati obudde tebugenda kakati kasooke ate nzire ku kalikyene ey'Abaganda kubanga tewambulidde wali eddogo balikola mu kooti omuzungu ate alina ebintu bye yakolako yatya amateeka yateekawo etteeka n'agamba kakukwata n'obubugo n'obuleku by the way gyeriri naye nga bakwala basimbozi talina kukwatira jjembe ku mutwe gwo nti iryo kakati njagala okudda ku Baganda omanyi mbadde mpita ku Entebbe Road nensanga very many young enthusiastic Baganda nga babugiriza Ssaabasajja bazina amazina bazimbye ebiyitirirwa even I was watching nga ndaba mu bika ng'olaba kabaka akyalidde bagita batya embuga y'ebika ng'olaba ate bw'aba kyalidde nga lwebafu butuseeyo kakati the question is ekibuuzo kiri nti amaanyi ago ag'olwaleero tusobola tutyo gakyusa ne gakyuka ne gafuuka enkulaakulana kubanga awo waliwo mental shift kyukakyuka by'obwongo singa wabeerawo omuntu asobola okukyusa abantu obwongo amaanyi ago ne gataaninga mu byenkulaakulana Buganda yandibadde wala nga bwe tukuŋŋaana nga bwe tusanyuka ne tuzimba ekiyitirirwa ne tusanyuka ne twaniriza Ssaabasajja mu ssanyu n'omala wiiki bbiri oli awo amaanyi ago ne wabaawo engeri tugataaninga tutya okulaba nti ate tugenda ate ku level endala because bw'obeera ate ng'olina amaanyi ago n'ogattako ssente obulamu bunyuma. So it is not about being excited about our king. Tulina okulaba nga that excitement is turned into hard work. Waliwo ekyokulabirako kiri bwe kiti. Kino ekibuga kiba kibuga Kampala. Ekibuga Kampala kyazimbibwa wano. Naye tebakiragira, tebakiteeseza nti tukizimbe wano. Kyajjawo kubanga abantu baavanga eri nga bajja kumpi n'olubiri. Okubeera okumpi ne yali mbuga ya Kabaka ekumbuga tugenze eri kumbuga ne bakubawo ekibuga ekyabwe tuli mu kibuga ekibuga kyakula because of olubiri kati n'olwensonga eyo tulina okukula because Kabaka tumulina kati tufulemu engeri gye tuzimbamu ekintu kyaffe kikule. And the Baganda, by the way, and the other tribes they were quite organized, but let me give now specifically because today matikira ga Ssaabasajja buli kika kyalina embuga buli kika kyalina ettaka naye abantu nga balowooza they think nti okutunda ettaka kyekijja bajja muki oba tutumula ate nga tebakimanyi nti okukulaakulana kufubutuka mu byoyina munda si mu byoyina wa ebweru ako nno kakulu okukulaakulana kuva mu ggwe munda ebintu byowulira byoyaayaana era kyova olaba kati omuntu bw'oba oyaayaana ng'olaba Ssaabasajja Kabaka okube mazina okube engoma amaanyi ago kiki ekirala kyoyaayaana ekiyinza okutransforminga obulamu bwo kikyuse efamire yo kikyuse Buganda ne Uganda. Amaanyi g'okozesa ago oyinza ogasitula gakole ku Buganda gasitule Buganda. Awo we tulina okusibesira era Abaganda balina okwegendereza nti oyinza okumekinga ng'ozina amazina mangi naye n'omala nga ate tokyalina woobeera. Obulamu si kuzina mazina, obulamu kusanyuka naye kukola. Tulina okubeera ne culture ekola, culture ey'oku hard work, culture ey'okudira bino ebika okubitereeza okulaba nti abakulu b'ebika abakulu b'amasiga mulina okubeera modo si kubeera banyi ba mwenge nga musiiba mu masabo ng'ate tetulina kintu kireeta inkamu. Abantu abamu bw'oyinza okutunula mu kika nga toyina modo ayinza kukugamba nti kambeere Omuganda nga bali awo. Obuganda si kwambala kanzu yokka. Bagambe nti engoma gy'okuba ne musanyuka eddiba erigireega liba lyante ente balunda nunde bw'otaalunda ente Obuganda buyinza okusaanawo kubanga tujja kufuna Obuganda si kanzu
kwambala kanzu nga toyina pocket mugulu. Every kika buli kika kino okubeera ne business income. Tuyina okuzimba new values ezinatuyamba ng'ebika. Tuyina okukola ennyo. Tuyina okukola ennyo. Tuyina okuzimbira wamu Uganda nga tuva mu culture zaffe mu tribes zaffe. Kati awo oluvannyuma tulyoke tunyumirwe culture kintu kikulu nnyo. Era bw'obeera mu culture nga ekusanyusa manya omwo mwe mufubutuka ensulo ya ssente n'okukulaakulana. Data TV tukole totuuza bwongo. Nze mbali simanyi no mu culture mulimu ebintu bino byonna. Mbali sikirowooza naye ntandise okulaba nti ate wamma n'ente bw'ogirunda yereege engoma. Kali bwe tutalunda ente kitegeeza engoma tujja tutuuka ekiseera amaliba gayulise tetulina kituleeta. Ate saagala bali abeegundi abawali empigi empambire bo kale beesibako kabakole engoma naye ng'engoma emu eri ku mitwalo 4. Kale abali yonna gye mubadde musinzira okutulaba mikwano gyaffe abali ku WhatsApp group yaffe okyosobola okweyongera okwegattako noti 772 noti 772 mutukizo nako lwayo tufundikire wano abali eka mikwano gyo bajukidde bali producer waffe Umaru tukwebaza atambula na tekerikanya n'omukubo weno Jebbi aliyo mu byuma waliwo n'omukyala Gloria na Kitende mwebale nnyo bambi okulaba nti program yaffe ne mukwano gwange Akimu akuwandikira ebigambo n'okutetenkanya buli kimu kululere tukuluki ku internet unawandika ku mikutu kwano ku screen Akimu ate oli wa internet yafuna nobuzi wena kwezo taliwa nga yalaba tukulamusiza tukwani yafuna akabenje nga ddayo naye tumusabire abeere bulungi tuninge tutambuze emirimu Data TV tukole betugamba nti onakuladwa bikujjuko mukulike yawadde mu bikujjuko Ssaabasajja Kabaka era mugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale nenga tukola Ssaabasajja Kabaka awangaale